nga bwe nabagamba omulundi guli n'olwaleero nkiddamu nti omukolo nga guno gukakasa nti enjuba tesobola kwerabira kwaka ku kaalo katono. So Mr. Watali, last time I told them about a proverb by the Nigerians that said that the sun will never forget to shine on a small village. Abantu bali balowooza nti ffe balirwana b'ekibuga ekikulu tulina kwewaayo olw'okwagala ebirungi, naye kikola bulungi nti ensonga eno twagyogera neetegerekeka nti n'akamya akatono kanyomerawa. Era nsanyusa okuwulira nga Under Secretary agamba nti n'enkuŋŋaana olwa bwe banaatulanga oteesa ku bya mukono municipality bajja kuteesanga ebyo. It's not just that we are fighting for power and authority, but clear definition of one's mandate brings clarity and eases accountability and efficiency. So we as neighbors of the great city Kampala, we continue to request the government to consider us as special cases, because now Mukono, for example, is the dormitory of the capital city. There is no way that we can survive on our locally generated revenue. And the minister, the problem is that when we collect our money here and that money goes to the center for realignment and guidance, it takes a lot of time before that money is remitted back. And it gives these implementers a lot of difficulty. Sente zaffe mbadde ngamba nti okuzeekonyangako e Kampala kizirwisaayo. Twagala tuddeyo ku nkola yaffe enkadde. Sente ziri loko zibeere loko. Ffe ab'emukono tubalaze nti sente zaffe tusobola ozzeekuŋŋaanyiza ate ne tuzikolamu ekintu. Naye ogamba nti sente tuzikuŋŋaanye ate zigendeko e Kampala. Oluusi ssebo wano batuwa n'empapula tawunikirako ono n'omulaba ng'atawaana. Release eraga sente bazireese naye ku akawunti zennyini tezikola ki? Teziriiko. Ne tunakuwala nnyo ne tubonaabona wano n'emirimu ne tubonaabona n'ebisasiro. Twagala poliisi eyo mu palamenti twakyogerako ne tukiyisa, naye nakati njagala okuddamu okinyweza. Tusaba senta eve ku sente za local government. Buli bisaaniko bwe bimala wali ennaku eziri extra, bakama baffe banyiiga nnyo. Abantu baffe banyiiga abakozi mwebale nnyo, ssebo meeya mwebale nnyo okukwata obulungi sente z'omuwi w'omusolo, mwebale nnyo mwebalire ddala. Era nga bwe nagambye nti nno enjuba teryerabira kwaka kaalo katono, mbadde njagala nakuyimba nti kano bino byonna ebiriwo biringa ebigamba nti ekola ekola nenupu ekola bugubugu simuliro nenupu ekola. Is rehabilitating the railway line. However, the railways that were gazetted back in 1960. So from Kampala, the first railway crossing is at Kireka. Then from Kireka, the other one is in Namanve. And from Namanve, the other one is in Namumira. Now, Mr. Minister, what is happening is that the contractors who are working on the rail line, that is UPDF, are insisting that we use only those officially gazetted rail crossings. From 1960s to date, so many areas have opened up to new villages and settlements. As we talk right now, 9 of our villages don't have access because of this arrangement. That is Chitale village, Namiryango, Chisenyi, Senyidegeya, Nsube, Chungu, and Katikolo. And unfortunately, the officers who are working on the line are so, what
What can I say? They are so difficult that they don't play around with the law. For them, order ni order. Boba gamba wano tewali kubo. Kati amasomero, amakanisa, abantu tebakyasobola genda ku byalo. So, as a matter of urgency, I intend to raise this matter tomorrow in Parliament as a matter of national importance. But Minister, it will be much easier if you take it up and you liaise with your colleague, the Minister of Works, that new railway crossings are opened up for the new villages. And in that area, for us in Mukono, we shall specifically ask for nine railway crossings. Equally, the train that comes from Kampala as a town service stops at Namamve. Our request is that it goes up to Namomira so that the people of Mukono can use the rail line. We are saying all this because we want to ease the stress on the Kampala-Jinja highway. There is a lot of stress on this road. Mr. Minister, sometimes I even fear that we might get even a very, very big accident when we have millions of liters of fuel lined on this small road together with so many vehicles. At times, the traffic jam becomes so hard that it stretches to a period of up to 5 hours for somebody to move from Kampala to Mukono. That is no longer tenable. We waste a lot of money and time. No, Rachel, as we look forward to the opening of the metropolitan roads, which we think will ease the issue of the traffic jam, we also want to emphasize the issue of the railway line. Okusobola tuyambako tuone traffic jam omungi. Namala dok signing appointment letters era twagala batandika okukola bagabe emirimu. Njagala okwebaza olwa grade eguliddwa. Sebo Minister, abantu bano aba municipality mbadde taata mulungi nga mbazika ku grade yange. Nga bw'ogambye Minister, kati nabo njagala banjazikenga ku yaabwe tusobole okulima enguudo za Mukono. Agali awamu ge gakola ki? Ge galuma ennyama. Mwebale nnyo banyabo ne basebo olw'okujja. Era nga tuli ku kibuga bino byebibala bye tukoze eki bye tufunyeemu n'olwekyo tukikubire mu ngalo. Mbasaba abakulembeze abali wano olwaleero nti ebintu ebitugatta tubeere kitole, ebintu biri ebitwawula naye ebintu ebireeta enkulaakulana ffenna tubeere omuntu atya. Oluvannyuma bino bwe tunaba tukulaakulanye ate tugende mu bintu ebiki, awo tujja kutambula nga bannamukono. Ffenna tuli bannamukono, twagaliza Mukono ebirungi. Njagala okwebaza gavumenti ya Uganda ekulembera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'okwagala Mukono municipality ne Mukono yonna, olwa projekiti zino ezize. Njagala okwebaza meeya, wayogedde bulungi nti ojja kugondera gavumenti. Sebo chairman LC5 watugamba ojja kugondera gavumenti kubanga yerina okuweereza. Olwaleero honorable Minister ono Raffaele Magezi ne bwanabanga yakolera wano naye ng'eri waliwo asumulula akwata ku taapu n'atasindika, honorable kansala n'abalala tebajja kukola. Naye olwaleero kiri ku likodi nti gwe kansala ali wano olina w'ogenda okwogerera kubanga olina ky'ogenda okulaga. Twebaze President Museveni okukkiriza ebintu ebyo okujja Mukono. Oye, eyo ye NRM kubanga tetunuulidde gavumenti ya NRM eringa Katonda, siyinza kugeza Katonda naye asaba Katonda n'atasaba Katonda enkuba agitonyesa bonna ne bagikola ki? Oba owagira NRM batogiwagira kakati enkuba etonnye Mukono abantu bagenda kufuna kwe bwogerera. Wandiyogeredde ku ki nga tewali tractor? Sebo tawulikirako. Twagala okwebaza olw'okukola obulungi. Nze nga muzzukulu wa Nambi neebaza abantu abalina empisa nga bakulembeze era nga bawuliriza abantu abalala ate ne tusaasira nnyo abawusuuka empisa. N'olwekyo bw'obeera ng'oli muzzukulu wa Nambi nja kumanya tubakozibwa bulungi ng'owuliriza abantu abalala. N'olwekyo nze nyimiridde wano okwebaza gavumenti ya NRM ewa abantu bano bonna obuyinza okulaba ng'emirimu gikoleddwa mu Mukono. Maama
ne taata Rafael Magezi njagala okubategeeza municipality wano yakoze bulungi ku PDM. Nze nga chairman natambula nga nnondola program ya PDM district yonna, naye Mukono municipality bakola bulungi. Twagala okwewaza Town Clerk oyo olw'okuba yakulemberamu ensonga eno.